Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nzize nammwe abakyala abaana abawala nyagadde mbere nga nkubulira ku ddagala lino ligenda kukuyamba ku nsonga y'okwekolako saaviisi ku nsonga y'okwefunza. Nkusaba ofune cloves ziteeke ebbali. Cloves ezo zifaana bwe zityo. Bw'omala ofuna cloves ezo nkusaba ofune n'ebinyeebwa eby'empeke. Genda mu dduuka gulayo, gulayo kakoota k'ebinyeebwa eby'empeke nabyo bifune bulungi. Kati njagala nkubuulire enkola gy'ogenda obbikolamu. Beera ng'oddira ebinyeebwa bino biteeke mu kaseffuliya, teekamu amazzi, teeka ku kyoto. Ebinyeebwa bibeere bingi, amazzi gabeere matono. Teekamu otuzzi tutono mu binyeebwa ebyo, biteeke ku kyoto bitokote. Bwe bimala okutokota n'olaba nga bitokose amazzi gakyuka ekkala, biggyeeko biteeke wansi bireke bibeere nga biwola, biwolere ddala. Kati amazzi ago g'ofumbiddemu ebinyeebwa we gaba gawoze nkusaba ogateeke mu ccupa oba mu kacupa, kisinzira bungi bw'ofumbye. Bw'ogateeka mu kacupa ako oba mu ccupa gateekemu nga gawoze. Kati nkusaba ofune cloves. Funa cloves nga ziwerako. Beera ng'oziyiwa mu mazzi ago g'otadde mu kacupa g'ofumbidde mu binyeebwa. Teekamu cloves ezo ziyiweemu, beera ng'osaanikira. Funa w'ozitereka mu nnyumba. Okuggyako ky'otalina kwerabira ky'oba okola, sooka okwate cloves ezo, sooka ozisekulesekulemu, ziteeke mu kaveera. Funa ekintu zisekulesekulemu. Bw'omala ozisekula ziyiwe mu kacupa ako mw'otadde amazzi g'ofumbidde mu binyeebwa. Beera ng'oteekamu cloves ezo ziyiwe mu kacupa. Saanikira akacupa ako kateeke mu nnyumba, katereke ennaku 2. Ggyayo akacupa kaffe, funa akasengejja bulungi, ofune n'akabaketi oba akantu. Ddira amazzi ago gasengejje bulungi. Bw'omala okugasengejja tolako amatonotono, beera ng'ogatawaaza. Gatawaaze ng'ogayingiza munda, gagenda kukuyamba ku nsonga y'okwefunza. Tawaaza amazzi ago, gatawaaze ng'ogayingiza munda. Olunaku osobola okutawaaza emirundi gyonna gy'osobodde. Oba 4, oba 3, oba 5, oba 8 gwe kiri eri. Emirundi gy'osobodde gy'oba otawaaza eddagala eryo. Ddungi nnyo, ligenda kukuyamba okubeera nga weefunza. Cloves ezo w'ozigatta n'ebinyeebwa zigenda kukufunza bulungi nnyo. Cloves zino zikola nnyo ng'ozikozesezza bw'otyo nga bwe nkunnyonnyodde. Bw'oba ng'ogenda zikozesa zokka ku nsonga y'okufunza, awo obeera olina zitereka nnaku ezisukka mu 3, 4 ng'ogenda zikozesa zokka. Naye wano nkugambye ennaku 2 olw'ensonga nti obeera ogaseemu amazzi g'ebinyeebwa. Kati gwe abeera ayinza okubuuza nti ate sisobola kuzitokosa. Tekirina buzibu, osobola ozitokosa. Oddira cloves ezo n'oziteeka mu kaseffuliya, n'oyiwamu n'empeke z'ebinyeebwa ezo, n'oyiwamu otuzzi n'oteeka ku kyoto n'otokosa. Bwe bitokota beera ng'obiggyako biteeke wansi biwoolere ddala. Beera ng'osengejja eddagala eryo. Awo obeera ozikoze otya? Obeera otokosezza ntokose. Kuba omuntu ajja kumbuuza nti singa mba njagala zitokosa butokosa tebikola. Beera ng'okola bw'otyo, gw'ayinza okubuuza ekibuuzo ekyo. Naye ng'okusinga bikola obikoze nga bwe nkugambye mu kusooka. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange gw'atategedde nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno ey'okufunza. WhatsApp namba yange eri 0777734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.